TV Uganda, thank you so much for watching. Yonaje musinze okutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tusinzidde wano mu Kisenyi era nga tutambuddeko ne muganda waffe Kayo Wisdom. Tulina we tuzze wano bya Allah shopping center oba shopping arcade. Batugambe waliwo amaduuka. Kayo Wisdom bane ensanso bala banze Kayo Wisdom tabani w'omulala anti brand oziraba. Amanyi mangi namba 7 yoyo. Nerinyo limanyi 7 kitegeeza 7 mu 7 okitegedde kyenkugamba omanyi ku myaka nabagamba mu senior phone agule mmotoka yange nali nsula okwelite hostel okulinana LDC kakati nenjitwala mbakisekkeyo wansi omusajja yali abakola bikinga njagala SC agenda mumaliriza nge akabina k'emmotoka konna kakalukazi bampa bazibba matala bagabba bitya nendayira okuva olosirizayo ki motoka nabadde ndi awo ne bangamba waliwo site empya omugagga gye bazimbye banaye Katonda awa abantu bya Allah nengamba lwaki tetujja President Museveni agamba buy Uganda build Uganda tujje tulagire banna Uganda abali e Uganda abali e Bulaya tibojja oba ina mukyala wa muleka Uganda tugenda kukulaga ekifo kyasolo okujja navuga emmotoka natuuka ku dduuka nga tebamubye tebamusedde parking bikoze bitya kakati sebo omukulu ono nga omulaba sebo taata yagenda okunnambuza amanya nambudde ne kyayi wange nze Kamada Kisenyi Bigali nga nze omu ku boogezi b'ekifo kino bya Allah. Ekizimbe bya Allah kisangibwa mu Kisenyi ku Social Center awali kyetwandiise supermarket ya Speya mu Uganda. Twaguddewo essuula empya, abantu bakooye okubbibwa, abantu bakooye okuseerebwa amaduuka, abantu bakooye okubbibwa mu bintu by'emmotoka zaabwe. So akatale ka Speya market we twogera ku supermarket kitegeeza nti buli kikwatagana ku mmotoka kyonna kisangibwa wano. N'ebyamasanyalaze buli ekikwatagana ku byamasanyalaze okuva ku radio, TV, waya ekikwatagana ku byamasanyalaze byonna obisanga wano ku bya Allah. So n'olwekyo Omunnayuganda ali eyo alina okufuna ekifo mwe yeesiimira awali parking wanaapakingire emmotoka ye n'agula kyaguze ne bakimuteerako n'avuga n'agenda. Kyova olaba nga tulina parking nnene ate nga parking ya bwereere. Kifo kirungi kiri ku mutindo buli ekyetaagisa kyonna weekiri. Security nnungi nnyo. Gw'oteeka buteesawo mmotoka yo n'ogenda ku dduuka n'ogula kyoguze nga teri agenda kutawaanya nti ataakusokoola akataala ataakole ki. Kubanga tusanze challenges ng'omuntu agenda okubaako kyagula agula ttaala asanga side mirror teriiko. Kakati ffe ekyo twakisalira amagezi security weeri emmotoka ogireeta nkadde evaawo nga mpya. So n'oyo ali eyo yandyetaaze okupangisa edduuka munne guno omukisa gwa njawulo. Jangu amaduuka tukyalinawo amatonotono. Tutandikire wano wenyine wetutunudde tutambule otulagantino ya sente mmeka ku bbeeyi ki. Wanneewunyisa muzeeyi njagala kulongoosa kino. Njagala okulagirira abantu ewantu wano omanyi kaakati ffe eno omuntu omugamba eno baba batyayo. Bamanyi nti nzigotta. Abatulaba bw'ova wali ku nkulungo ya Kabaka waliwo hoteli bazigita Sojovalo. Sojovalo Hotel opposite waliwo Shell waliwo ekikubo ekikkirira ku Sojovalo Hotel. Ekyo ekikubo ekikkirira kyokwata n'obuuza omuntu nti ngenda kubya Allah ku Speya City eri wano bakikutuusa. So ova kweyo roundabout ya Kabaka gyayitamu nga teyeetoolodde waliwo Sojovalo Hotel then opposite kirya bukkirizi. So tata tutandike. Tutandikire wana awakala kubulira omuntu bw'aba yagadde kati edduuka ngeri. Kati edduuka tutandika ku mitwalo 5. Temuseera muzeeyi mbadde manyi balimba nkirabye ne wali nga bakiŋŋamba n'endowooza balimba kati kwa edduuka eri e Kampala basobola okuga miliyoni 3 naye omuga miliyoni 5. Ate nga munnaye ekyenjawulo ffe kye tulina ffe tetukanda muntu nti munnange tuwe emyezi 6 ate nti gule edduuka guduwiru fojjanga bwoli. Olw'ensonga akatale kano twakakoledde omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo ensawo tezenkanankana. Kakati omuntu asobola okuba nga alina emmali naye ng'alina omwezi gumu. Mu butuufu toyinza mugamba ayagala kutandika kukola. Toyinza mugamba nti munnaye tojja. Kitegeeza oba tomuyambye. Kakati ffe twetaaga tukule wamu nga ne bantu baffe bakula.
kyova olaba ffe twagala okuzimba eggwanga nga tulizimbira wamu n'abantu baffe. Waliwo ayinza okuba eyo neyeebuuza kuba abantu abamu bagamba mitwalo 5 amasannyalaze amazzi kasasiro toyi anedda manyi ezimu ebizimbe bimu ebyekampala eza toyi zanjawulo. kampuni y'amasannyalaze erimu kampuni nnya ekyamasannyalaze tesobola kubaawo buli omu alina kasa simanyi muzeeyi mukikola mutya. Ate nno ekyenjawulo ekiri ku ffe amasannyalaze tubadde tetunnaba kutunuulira nnyo bantu nti amasannyalaze musasule amasannyalaze kubanga ebyo tubyekolerako. Ebyo tubyekolerako toyi za bwereere kyekisooka. Ddamu ekyo oli siriasi. Toyi za bwereere ekyo kkiriza kigaanye ffe toyi ezaffe wano za bwereere. Lwaki za bwereere? Omuntu akusasudde renti ate ne toyi ogimusasuze kakati yoba omulekeddewo gaapu kyeyo. Toyi za bwereere. Bagenda wona ku bizimbe by'e Kampala buli kizimbe Kampala toyi yakusasulira. Toyi yakusasula wogwamu ekidumu emirundi 2 omwezi gwonna oba ogusasudde toyi. Ffe ekyenjawulo kye tuyina toyi za bwereere ate nga nnyonjo. N'ekirala paakingi ya wano ya bwereere ate nga ngazi. Tugenda kukolaga ekifaananyi awo kigenda kuyitawo ekya paaking ekirabe bulungi. Tosobola kutambula nga wetwogera. Tambule mpolampola muzeeyi. Yogerera side paakingi ngazi eri oyo azze okugula eri oyo nannyini dduuka. So tobeera eyo ne weeraliikirira n'ogamba nti ate emmotoka yange naagipaakinga wa ate simanyi kupaakinga ku kkubo. Nedda, paakingi ngazi nga we mugiraba, paakingi ya bwereere. So twateekateeka ekifo nga kyeyagaza buli muntu. Tuyina buli kika kya speya, buli mmotoka yonna nti speya yakubula simanyi speya biki jangu wano ku bya Allah mu Kisenyi ku Social Center speya ojja kumusisinkaganawo. Ebyamasannyalaze byonna weebiri. Era n'amaduuka tukyalinawo amaduuka amatonotono ate ku bbeeyi mwana wattu esoboka. Esobolwa buli muntu yenna. Tobeereeyo n'ogamba nze naakolerawa. Siina wenkolera jangu tujja kwaniriza, tujja kwogera naye bulungi era tujja kuvaawo ng'ofunye ekifo. Bwenga bannannyini kifo omuntu ayinza okubeera neyeebuuza n'agamba mufuniramu wa kubanga edduuka ery'emitwalo 5 mu kibuga kuba kati wano tuli mu kibuga mufuniramu wa? Okusooka fwe tusooka ne tutula wansi nga tuteekateeka ekintu okufuna kujja luvannyuma naye olina kusooka kukwasaganya bantu ne babeera ape nabo naawe n'osooka ofuna. Basooka batandika okukola ekifo kibakolera. Kati omuntu ali ewaka tasobola kukuwa ssente. Omuntu akola yeoyo akuwa ssente. Kakati kyova olaba tugamba nti abantu basooke bajje bakole then oluvannyuma wajja kutuwa ssente. Ffe tetutunuulidde kufuna kwokka. Ekirala njagala okwongerezaako mu Uganda waliwo abantu nga mu butuufu Katonda yabawa nga basigadde kuyamba kuffe ab'enfuna empola. Kyamazima teri munnayuganda gw'ogamba dduuka eri mitwalo 5 nakkiriza era nze mbakubiriza gwe tambula ojje wano bya Allah. Omusajja agambye n'okugamba tebali ku bino nti n'ojja gula goodwill simanya emyezi 10 simanya bitya. Kati munnayuganda gwe situka ojje wano edduuka liri emitwalo 5 goba osabrenting oba okola bitya gwamanyi. Omusajja agaye toyi yaki kati kino ky'obuuza nti nno biki mufuniramu wa waliwo Katonda abantu beyawa si bingi nnyo naye nga bali contented tebaagala bannayuganda kubanga bali jobless. Badde nsaba tutambule mpolampola nga bw'otunuulira wali ayinza okuba nga bizinesi ye si ya hardware si ya byamasannyalaze si ya kukanika mmotoka oyo y'omugobye ng'alaba ekifo kiyinza obumukolera. Ne restaurant zaagalibwa kwegamba twateekateeka ekifo kino nga tulina tageti ate ffe omulimu gwaffe si kutta ssente ya muntu. Ow'engoye tetukwaniriza lwaki nti twakoze supamaketi ya speya na byamasannyalaze. So kati ebyetooloolera awo ow'ebyokulya ayinza okukola owa restauranti weeri era oluwombo bano abakulu baluliddeko lwakabinnyo oluwombo oluli wano si lwa nankani kubanga abantu beetaaga okulya. Restauranti eba erina okubaawo naye kakati twagala ebintu ebikwatagana na mmotoka byamasannyalaze oyo atweyune kubanga tetwagala bwagazi kubeera awo kutta ssente ya muntu. Naye kati muzeeyi nze nali nk'oyo gula obwowe emmotoka obutakola waliwo ke nawunyako nga kasimuza bwasimuza pice era wemmala wano njagala kunoonya wano ku buwoowo obwo era kati edduuka nga lino ndiraba bubuli njagala noonye ku buwooba ngamba obw'Edubai obwo bwe buwunyako ne nkooye laba nezireddyo z'emmotoka ezo okitegeera
osegeera muzeeyi tutambule mpolampola nga wano ekiriwo tetulina biri feeke tetulina bikolanga tulina ebyo byennyini ebyetaagisa omupangisa mumulagulatinga mutya okuba nti taleeta bintu bicupule okuba nti ekifo akita omuntu agambe awewa bya Allah batundawo ebiri feeke kubanga oli ajja kujja apangise aleete ebintu ebikolerera oba ebijingirira ekifo akitte naawe kennyini ng'omuntu saagala obeereyo ssente yo nga tojagala olina okuteeka valiyu mu ssente yo ekintu ekiri feeke omuntu waanaakigula omundi gumu tajja kudda kitegeeza oba tokola nawe kiba kikkakatako okuleeta ekintu ekirungi ekinaasobola kasitoma kyanaagula n'enkya n'akomawo so wano ebintu ebiriwo tebiri feeke kubanga bano tetulina batembeeyi wano kubanga omutembeeyi gw'obuusabuusa naye omuntu alina edduuka sirowooza nti asobola okuleeta ekintu ekiri feeke nga n'enkyo ojja musangawo so n'olwekyo ebintu byaffe birungi nnyo kakati muzeeyi nze njagadde kati amaduuka ago galaba muzeeyi amaduuka go galaba era nga bwe ŋŋambye enkomawo kati nze ku bwowoobwo ndawo wabunanja simuza nga bwe nagula ndabire ddala naye sisobola kujja wano nga woogalaba muzeeyi tutambule tuddeko tubeere tubeere nga tuyiteeno tuteseeri nze kambeere wano era gwe beera wano amatala kyekyo likulaga nti ettaala tebaalibye ku mmotoka ya muntu ndooza bwe buno muzeeyi olina obuwo bwe Dubai nga tebwasimuza nanka kati nzira wano ngenda okugula akawoowo nali natama obuwoowo kati waliwo abayinza okubeeyo nga babwaga muzeeyi waliwo buno obuwoowo naye nga buwunya bulungi oba bwe buno oba bwe buluwa nze kinzita kyokka njagala kugula kawoowo nga kawunya mu mmotoka bulungi nga sikakutimba we buli kati kaluwa gwe keweekakasa akagenda mu benzi anno nno oli live wano ku TV maama kakati osazi kakati kano kavaawa naye nga kawunya ebyaddala oba tekawunya nga keiteekako kokka kakano kameka kakati tosalako kati kano mmeka gumu kitundu kakati soko kajjeyo ndabe gwenno wekaba tekawunya tuliwa oli ku TV bakulaba wekaba tekawunya onguddeko tokajjaayo actually ndowooza ogenda okateeke ne mu mmotoka wali kajjeeyo leka ndayike kanakawunya obulungi girako mpulira empunya togire empunya nyina kasanukula bwento kati we kati wekaba mu mmotoka tumimanyi tulina kugenda mu mmotoka wali nakulaga kakati okay kati wano otuuzizaako naye kanaawunya oba gwe kati kagenda kesunda kagira kansasule akawo tebagamba nti akawo temugamba nti akawo amazima genyini gwe nja kukoma wano ngamba akawo tekawunya bwekasonga nti kawunya nsasudde obulala obwakugulire buli mu regiment kama era byebyo wongamba kasoko utandikira kummeka mufuna kati wano nkamaze soko osibe ku bino ffe tetugula bwa 13 oba ogula kimandaazi bannayuganda namwe mwagala ebintu ebiri kipu 13 oba ogula ki abantu bagambe bajje kifo abantu mujje emitwalo ebiri kya misana okusinga okutula mu mmotoka nga yonna ewunya eringanga gundi eringa ssabo kagamba wagula emmotoka naye yafuuka ssabo osegedde tuwagire by Uganda build Uganda okay ndabye bino ne kakati kansubire nti kati bino ono kati ono gundi ani wabatu wa mmeka kale olaba naye bano tebaseera kituufu kyewayogedde gano origino kituufu kyekyo kakati sooka mpaka wowo kange tutambule mpolampola
ondagiridde ensumulula nenjako kali kungulu anti emyaka olina okiddamu naawe kati gwe mwana akayo binannema nja kudda kanjira ntambula ekinyumidde ku mataala gano nga bwe mugalaba olabira ddala nti ebintu si bibbe kugundiza abannayuganda okitegedde byonna biri ku display binti emuzeeyi ekifo gye kiri kituufu pakati olaba gali amazzi ge bandaze era baffe tugagula 5,000 kati omwana wangamba nti gabbi bannange muzeeyi gye baleko taata tuli mugula buguzi bintu tulina ba tv bano batula bannange naye mubutuufu kati muzeeyi naye kakati nkyemmaze olulaba oleeta bulesi mmotoka odde wano n'oteeka wano kati bone kyendabye kuba kati byengenda obuuza bijja kuba bya kisiru nja kubanga kataala erinnya Kajoba Rashid abangi bamanyi nga musiraamu era nkolera ku kizimbe kyetuyita bya Allah ekizimbe kyensuubira ku mulembe guno kyekizimbe ekiriwo ekyazimbibwa nekiteekebwateekebwa ku mutindo gw'ensi yonna kufa abakola mu bya spare parts mbeera malidaadi nnyo tewaliwo kyokyo leero omuntu yenayina nkubira baganda bange bannyinaze bwe twangadde mu spare mu nsi yonna sifanga yenze jjajjammwe atunda ebyuma ebikadde n'ebipya ayali ow'amawulire Kiseka market ow'omuzindaalo munnamawulire omukukuutivu mwenna mujje sebo nze nali w'amawulire wa Kiseka era nze mbaddeyo okuddaali ensi yonna muzeeyi oyose nagula emmotoka yange mu senior 4 bano bagambi naye njitwale wa Kiseka nali njaga gikola S gaye agenda ogimala nga tuli mu maaso awo wentuddeyo tunyumyawe tukola ki ngenda okudda emabega ng'akabina konna bakajjeeko na buli kimu nendayira okuboolu siridda wa Kiseka ekireeta ensonga egyo nse ffe twakimanya dda ffe abadde mu sipeeya buli abantu babeerawo wange watwaliwo mirimu gikolebwa ebyo ebibeerawo naye akati nze ebyo sagala kubyogerako ebyeyo kuba wano bwe twajja wapya nze omu kubasooka ku kizimbe kino neebaza bakama bange management ya wano eyansaamu obwesigwa nejja mbeere ng'omuntu asookera ddala okulaga bannaffe nti awali teboogera bwogezi oba kyeboogera bakitegeeza ne bampa edduuka lino nteekemu ebyuma practical and advertisement gyensuubira nti ngikoze era mbeebaliza ddala bakama bange ku nsonga eyo naye nze ogwange gwendika essaawa zino mwenna abandaba abampuliriza mudduke eyo nalina gye muli mu kanyigo mujje emmoroka enkadde Japan ebyuma ebyo ebyakolebwa mu myaka gy'ekinaana 9 12 byonna obisanga wano gwe nalina emmorokayo nga yakulemerera Japan gwensinga okutegeera kale wadde nga n'ebipyamu ebiri kati balubu kyengenda okukola ngenda vuga nzije wano nina balubu bagita batazina ezaako ennyo Zenon thank you jagala Zenon eri mumeka omukulu agikuteeremu kyosaba kyetukuwa kyoyagala okukadika Zenon gyenjagala kiwedde amina manejja wano tukyali ku bya Allah ebintu birungi omutindo mulungi ne bamakanika abalungi tubayina so kwegamba tojja kugula kintu ate onoonyewa gye banakiteeramu wano wennyini we bakiteeramu n'ovuga emmotoka yo n'ovaawo ng'emmotoka mpya kati olaba buno obuntu kati simanyi obukono simanyi bikoze bye bino si bye bino musibe mutyasewo edduuka lino batugambye ebintu wano ebiri wano nze nali simanyiwo naye mpulira essanyu ly'amaanyi parking muyina simanyi naye njagala okumpulira kati muzeeyi gwe mpulira amazima toyi temuzisasula wamma toyi za bwereere ekyo kyo mumpangu muzeeyi abantu bakulireko byotunda edduuka lyo n'amannyako n'akwagala ono Kibanga Enterprises nze nsinga kutunda spare wa motoka za taxi mwendiringira abataxi bajje wano nze ndiringira mu spare wa taxi balagirire ndi ku bya Allah social center wali social center mu Kisenyi wali UC simanyi bitya center social center bategeerawo tibatawaana parking weeri
Okay, BTV Uganda, thank you. Tukyayitaayitamu wano mpola mpola. Bannayuganda nga bwe nabagambye ate sisobola kuleeta mu kifunga kya kifere. Twagala okuyamba bannayuganda bali naddala e Bulaaya abali e Kampala. Balina bakyala baagala bakole. Bakyala baabwe omukyala omusindikira ssente akanike emmotoka buli dakika. Kati olaba omusajja olaba kati ewantunga wano wanne yekambuze ku makanika otuula ne ku katebe ne bakkanikira kukyannazze wano mpulira essanyu ly'amaanyi nze wano mukanika bannange hello fine, I'm called Kai Wisdom. Okay, I'm a media personnel. That's good. Sioka? Yes. Wow. Waliwo n'ab'oluzungu abali bagala simanyi luzungu muzeyi mbutuufu omanyi nze natwala emmotoka yange eno baba bakanika wano eri nga banziba kino ekifo tubaako kyetubuulira kubanga kati nze nasabbalatedda bibaŋŋamba wano kiri kitya ekifo kyo kirungi nnyo lwa nsonga abagaga batuukira mbudde obutwe bulaba babutuulako tukanika bulungi sipeya weeziri buli kimu tekirina buzibu kale bamakanika bwetuli kati ekitegeeza kyenjize wano kyenjize nsobola ovuga emmotoka yange nenjireeta wano mmwe ne mukebera oba bigulu ebyo bitya naye wabula mubutuufu awantu wano muzeyi tweyongereyo soko ojje ono kati aleka ategerera mashini soko nnyonnyole amanyako amanya gange nze Yiga Sharifu nzera ng'omulimu gwenkola wano gwa wayaling era emmotoka yo bw'ogireeta tusooka gikuteera ku mashini si byakusooka ate sokolayo mashini kati fe abavuga emmotoka empya oli wayogera mashini zino ez'amasanyalaze amangi tugikuteera ku mashini nesooka obulwadde then netukola obulwadde si bye binaate sooka osuse wano anti akuba biru akebera n'alema kukebera bya kisiru bano makanika zesimulwa wano ekirwadde kirala gwe ate kati gwe mbo kino kyendabye ate kati oli ku mulamwa nnyo si byatutankulya mmotoka so abantu balagirire oli abantu abeetaaza okuteekako diagnosis eno jangu wano ku bya Allah mu Kisenyi edduuka enamba kwe ziri awo wa kamera agenda kuba zibalaga muzeyi kankubuuze esebo gundi eno ani shoka buzoba kashoka buzoba ya kakalidina shoka buzoba ya kalidina 1212 yero yeno wano tuteesa ne kasitoma ojakaleeta naye sente bwe zinambula anti kakati labayo omusajja ebiri alina abateekawo wano taata ate eno ngeringa woteeri enyirya bunyirizi kititino speya ndi bulungi basewo kati kanaka akata buno babututera mugundi buno bwa SC kaliko SC bichi bino zino air filters air filters yes kanagale bipya bajja wano vita Japan genuine Japan Taiwan Thailand kakati obo air filter bwanga bameka obo bono zino cabin filters enebera yena ne waberawo eno ya 8 ne waberawo eno ya 6 eno nayo ya 8 ne shoko nazo weziri empya headlamp nazo zizo bigoni soko tunuze wano ono soko kitemu eno gundi ate hai olaba ono ayina eno bigo chali oyina mukasente kubanga kati olaba ne omutufu ne ono bya ale ebintu gyebiri alright ITV Uganda, thank you so much. Tukyali tulambula bya Allah tuline wekifo ku bakungu b'ekifo kino bya Allah tugezaako kuyitamu mpolampola okubuuza ku bantu genda mu maaso. So manager tuli wano mpolampola ekifo kino kirungi nga bwe mukiraba
buli kyetaagisa kyonna weekiri buli omuntu yenna kyeyandyetaaza omukolera ku mmotoka ye kyonna kiri wano so nkubiriza kasitoma ali eyo saagala oddemu kuwunjawunja jangu mu kifo ekiteeketeeka obulungi wootajja kusanga jjaamu wootajja kusanga kukubba jangu mu kifo kino ku bya Allah n'oyo ali eyo yenna ayagala edduuka amaduuka gasigaddewo matono jangu jangu wano ku social center ojja kulaba ekizimbe ekisingawo okunyirira oba tosobodde kujja nga wandyagadde okusooka okwogerako naffe ng'oli eyo otukubira ku ssimu yaffe 0701 49 45 79 essimu eyo ebeerako ssaawa yonna era nkulagirira bulungi nnyo n'otuuka ku kifo kino ekirungi ne tukuweereza kye weetaaga ku mitwalo 5 njagala otuwemu ku measurements waliwo abamu abaagala measurements nogamba edduuka nedda labayo batunulire edduuka eryo omusajja yagaye emitwalo 5 kati bino si bya measurement 24 wakati edduuka ffe gye tubeera liri miliyoni ezo oba ezo yagaye emitwalo ameka kakati kamera so muntu ajja ne bwayagala ayagala wagazi ne mumugazi twateekateeka nga gwe wojjira wonna kyoweetaaga kyonna kyetukuwa so tetwasobola kugamba nti no tuteeke ku bbeeyi eyawaggulu tulemesa omulala kakati gwe wojja nga weetaaga edduuka nga ddene era tujja likuwa oba nedduuka yesebo nze njagala kusiibula abatulaba omanyi nze omutabani w'omulaalo sibeera mu bintu bya kifere nagamba kanzije ku kifo kino ndabye muzeeyo lwakwa temumutunuzzaamu kamera ekyuma ekyo kiraba alina ekintu kyabadde akola nga ajjamu bubboolo simanyi bikoze bitya kya bukugu nnyo nze kinneewunyisizza wano ebintu ojja edduuka erimu eriba tekikikola ng'ojja ku ddala isesite center lya spare lete togamba nti nemmotoka bannange Kampala yanemesa okuvuga emmotoka ebinnya tebijja kuvaawo osegedde bweleeta mmotoka abasajja bali wano sente entono nnyo woolaba ebintu gye babitunda sente entono olina space woolyako wonywa kasoda woolya ku luwombo restaurant wali nga wano webakole emmotoka yo ng'ate tebakubbye so jangu wano eno program leero tugikoze eri bannayuganda just to help you save your money kitegereka bulungi yes thank you Allah wetusangibwa ojja ku dduuka E1018 nga nkunyiririza emmotoka yo city cover weziri bunamba plate okububyula bulungi nnyo waliwo amataala tulina obuwoowo tulina steering covers nazo weziri side mirrors buli kyo weetaaga weekiri wano obugambo obusembayo nkubiriza bannayuganda mujje mu kifo ekituufu ekiteeketeeka obulungi nga kiteeketeekeddwa kutunda ekyo so si kubanga otunda spare oba byamasannyalaze ate n'ogenda mu mudaala gwa nnyaanya so jangu mu kifo ekibateeseteese nga kirina paakingi kasitoma awo waana paakinga bamukolera ekintu kye avuga agende era bajja kusinkanawo kubanga ekifo kisikiriza buli akiyitago ekifo buli wekibanga kisikiriza buli akiraba ne bakasitoma baba balina okujja so n'olwekyo tusangibwa wano ku social center omuntu aba ava Lubaga Road kasito oyita ku nkulungo ojja kusisinkana Shero opposite hotel Sojovaro okirire ku Shero awo era ekifo ojja kuba okiraba kifo kirungi nnyo omuntu ava ku Owino ojjira ddala direct n'ekkubo nga weligenda tokyamakyama era ojja kusinkagana ekifo kyaffe kuliko ekigambo kinene nnyo kuliko bya Allah era ne spare ojja kuba omulaba ng'oyagala okutufuna ku simu yaffe ojja kutufuna ku 0701 49 45 79. Alright, mwebale nnyo kutulaba, mwebale nnyo kutuwuliriza mwenna abaagala amaduuka wano ku bya Allah Social Center, amaduuka weegali